omanyi ngenda ne mbagamba nti ekiseera kituuse tukomye obwa Small God bwa Museveni. Ekiseera kituuse tukomye obwa Katonda bwa Museveni. Lwaki Museveni atuuse mu Uganda neera natandika okwefiiringa nga Katonda, natandika okufuna attributes eziri only eza Katonda. Okusooka attribute esooka Museveni gyasooka okwewa bwe yeefula mbuye ye yatuwa emirembe, nze nabawa emirembe. Naye nga n'abaali mu lutalo lw'omunsiko babuuza muzeeyi walwanirawa kuba ffe twakuba emmundu. Yes, katukimulekere nti yaleeta leadership era yalina vision, ekyo tukimulekedde. Naye okuleeta emirembe Bayibuli egamba Yesu ye mulangiro w'emirembe. Museveni bwe yavaayo eyo ekyo nno buli lwogezaako kudisprovinga Katonda ne Katonda akulaga nti akudisprovinga. So olwaleero bino byonna bye mulaba tuyitamu oluusi mu Uganda biyinza okuba nga they are byproducts olwa Museveni okwewa attribute ya Katonda nti yaleeta emirembe. Otegeera ekintu ekyo gwasoma Bayibuli. Kakati ngenda ne mbaga nti Museveni ono Small God era kati yeerabanga Small God, naawe bonna bamwetoolodde bamulabanga Small God, era n'essaala zaabwe tezikyatunulya nnyo Katonda oli omukulu atula mu ggulu, zitunulya muzeeyi agambye eki. Kyova laba omuntu awaayo milioni 3 ebbaluwa ye Museveni agitunuleko agirabeko. Naye yawaayo milioni 3 tasobola kuwaayo milioni 3 kuzimba kanisa. Otegeera ekintu ekyo. Kati ono aba afuuse literally a Small God mu maaso g'abantu. Nga ba Nebukadduneeza bwe yagamba nti nzimbye ekibumbe, buli ssaawa zinaaweranga 7 ekide ne kivuga, buli omu alina ovunnamira ekibumbe ekyo. Bashadraka, Mesaki n'Abedunego ne bagamba tetugenda ne Danyeri ne bagamba tetugenda kuvunnamira kibumbe ekyayi kabaka. Katonda waffe bw'ataatuyambe era kali tuli beetegefu okufa. Okitegeera abasajja bagamba kabaka nti Katonda afa ajja tuyamba ne bateekako ne kano naye era ne bw'ataatuyambe Sebaayi kabaka kitegeere tituli beetegefu kuvunnamira kibumbe. Otegeera ekigambo ekyo. So abantu ambava kati naffe aboogera nga twogera nga tuli kiriya nga tetwekwese feesi zaffe nga tetwogera mabega wa bisiikirize tutegeeza nti tuli beetegefu kuvunnamira Katonda ayitibwa Museveni. Otegeera ekigambo ekyo. Museveni oyo olala wolabira nti yeeyita Small God yavaayo n'ayogera nti nze okuva mu buyinza ng'ebizibu bya Afrika biweddewo. Afrika ekyalina ebizibu bingi siyinza kuwummula. Naye nga Museveni ogamba otya abantu waddala ng'oli muntu nti Afrika ebizibu yamala kuggwawo gwe n'olyoka owummula. Gwe akasanke ka Uganda akasanke kakulemye okumaanya okukamala ebyoya ng'ojjoga nti njagala Afrika yonna ngimaanyi. Toyagala Afrika kukyusa bizibu byayo kubanga ebya Uganda bikulemye. Ebya Uganda bikulemye amasomero ogatunda, chumoni wajijjawo, nemusalamu poloti nemwegabanya, nemuziguza bannammwe basudiru, sudiru n'azimba ebizimbe ate ne mujja ne mubipangisa, gy'obeera gavumenti ya Uganda yotesobola kuzimba kizimbe. Yes, mwalemu okumanaginga amafactory nga Naitiru na kina kyagali aga government ne coffee marketing boards zali za government ne musalamu mu bitunde mu privatization byabalemu okumanaginga naye n'okuzimba obuzimbi ekizimbe nakyo kiyinza balemu okuzimba n'okumanaginga n'okulabirira. No wonder era olabye abantu baddeyo ne bajjukira nti wakwata obukulembeze nga toyina nnyumba nga president. Kakati kivolaba n'ekitebe obutebe ekyenaalemu tosobodde kukizimba kukirekawo. Okitegeera n'ekitebe kati okwongeza zino sente za iPod kira ke kakodyo ke mubala kuba mwe musinga ofuna sente nyingi okuva mu iPod nga kemuluubirira muzimbe muki ekitebe kyammwe. Otegeera ekintu ekyo. So obwakatonda bwa Museveni buno bwogamba nti nze sijja kuva mu bukulembeze mpoze ebizibu bya Afrika nga bikoze eki nga biweddewo. Muna Uganda kino kyekiseera Museveni tumuyambe kagenda okufa ng'ategedde nti si Katonda, ng'ategedde nti muntu buntu ng'abantu abalala, ng'ategedde nti waliwo abantu abasobola abantu bano ba idiots oba ne baddiikuula nga mutabani we bw'atuyita nti tusobola okwekolamu omulimu. Era agenda okufa ng'akitegedde nti tuba tutegeera. Tetubeera basiru tukuwa buyi ne tugaa nti kale tukulembere kwa fene tujja kusula mu State House. Okitegeera fene tujja kusula mu State House. Okitegeera so muna Uganda ndi wano kukowola olunaku olwaleero kasaba kwata ku Bobi Wine nti bamusibira mu nnyumba.
kasita abasajja bano bagezaako okusibira Bobi Wine mu nnyumba ng'amaze okulonda akalulu Munnayuganda akukowola ebule n'ebweyo muvubuka mwavubuka abali eggulu ne bwekalakasiza eggulu okumala omwaka basobola okulekayo ne weekalakasiza eyo gwali mu Eastern alimu omugisu ne weekalakasiza embaale basobola okuleka embaale ne weekalakasiza emyaka gyonna gy'oyagala naye ali mu Kampala bwe yeekalakasa bwe weekalakasiza mu Kampala tebasobola kuleka either oba wangula oba ne bakuwangula amenyi b'amateeka okitegeera so abantu mwenna abaagala enfuga y'amateeka abaagala eggwanga lyammwe okudda ku mulama n'okubeera nga litambulira mu bufuzi bw'amateeka nti omuntu azizza omusango ajja kusibwanga omusango nga gutegeerekeka era bw'anaabanga agusinze nga ateebwa bw'anaabanga ayagala beyiro ng'aweebwa beyiro ng'adda ebweru okitegeera abantu abakoye okulaba ettemu nga ffe njagala okubakunga kasita bakwata ku Bobi Wine tutambula straight paka ku State House e Nakasero wetukuŋŋaanira kasita bajjako intaneti babeera bamaze okulaga nti bagenda kubba obululu babeera bamaze okulaga nti tewali kye tusuubira kirala ekigendwa ky'okujjako intaneti okugislowinga down neba nga tokyasobola sindika kifaananyi ne kigenda wabula kyetooloola ne kyetooloola kasitoola okujjako intaneti ebya rediyo oyinza osooka n'obireka kubanga ebya rediyo ezo issue ndala naye intaneti ffe ye yaffe gye tukkiririzaamu nti omuntu gwe twatadde ku polling station ye Masaka bw'anaaba afunye DRA form ajja gikuba ekifaananyi akitusindikire kati bw'okwata ku intaneti yaffe eyo naffe eyo b'olumbye eddembe lya information the right to information oba olirumbye ffe tetutegeera ngaffe abali aggrieved so kasita bajjako intaneti oba gislowinga down oba kasita bakwata Bobi Wine nga yakamala okulonda ne bamuggalira mu nnyumba ewuwe oba ne bamubuzaawo bannayuganda tetulinda bya Mukama byagenda kusoma kubanga bigenda kuba tebiina mugaso bagenda kamaze otulaga nti batumanyidde era tebayi kye tugenda kukolawo ono kabamugjewo bo basome kasasiro waabwe mwambi Amakama nangiziramu okujjukiza ku mulundi guno kasita bakwata Bobi Wine nkwegayiridde togenda maaso na kusoma bivudde mu kulonda babuulire nti mute Bobi Wine ndyoke neeyongereyo n'okusoma singa bajjako intaneti awo genda maaso osome kubanga ekyo yinza okwekwasa nti kikwatako naye kasita bakwata Bobi Wine gw'olina osomera results aziwulire ne bamuggalira mu makaage oba ne bamuggalira mu kifo ekirala kyonna mwambi Amakama toddamu kusoma results bw'oddamu okusoma results ogenda kubeera partner in the crime oba ogenda kubeera accomplice otegera ekintu ekyo so weesonyiwe naawe okusoma results olage bannansi nti wali otegeera era wali soba era wali olumirirwa amazima ne democracy ne rule of law mu ggwanga lyo ekyo nkikubuulira kubanga gino gy'emisango gyennyini egijja batwaza eheege okitegeera gino gy'emisango gyennyini egijja batwaza eheege ng'ogeze maaso n'osoma ebintu ng'oli ali mu kkomera ng'ate okimanyire ddala naawe process tebeerawo bubeezaawo just kiguumaaza process erina okubanga erikkirya nga naawe ogiwa ekitiibwa era ng'oliwedde okuggyamu amaggwa gonna ge bagiteekamu agali at your own disposal otegedde ekigambo ekyo so tambuza vidiyo eno naye nga mmaliriza kambalekere Frank Gachumba omuvandimwe abeere ng'abannyonnyola lwaki gavumenti eno ya Museveni twetaaga obutagironda ku mulundi guno era tugiwakanye bwebba obululu evire ddala mu buyinza mu linnya erya Yesu amiina bakibabulire bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Bobi Wine bana abasajja enzira gye babbiyemu eggwanga bannayuganda bwe bulimanyi enzira abasajja bano gye babbiyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku switi za Kampala. These vampires have successfully rooted in this country. For the last 30 years, there's nothing tangible they can show apart from rooting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emivolo ne banfulumya ku radio wana Kabuzi. Wejjukira netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Nagikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompuli naffe ne bato nange ne banfulumya. Era muganda nkalisa nandaga nti wali abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gwesogera kukujjako Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi nenfuluma. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted in this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda.
gana agabbi galina network buli wantu. They are so